Mr. Chameleone Joseph Mayanja eyo mulinye mugende bane wizo omutwala mugende. I'm here for change. Omuyimbi Pallaso achallenginze muganda we Dr. Joseph Chameleone kosa ne wizo side eno ate nga ku side yemu Dr. Joseph Chameleone kosa ne King Saha Shaddachi munange bazeemu ne ba meeting oba omukwano gwabwe kati munange guze buto esaidi eno. Shiba Kalungi abadde n'ebyakakasa esaidi eno bamute Jaminati sinzira ku Jaminati yogi mu byonna nno kansiko nkutegeeze nti kasitobera nga tonaba ku subscribinga o subscribinge ko sate no kulikinga video mu byonna nno kansiko munanga ate nkutandise ne Pallaso yavuddeyo ku mukuto gwa TikTok na surprising munanga ate abafanizi be esaidi eyo yavuddeyo actually ngali mugoyingamu munanga ate crazy ku muganda we omanyi muganda we ye munange wa kibiina ekya NRM kosa ne wizo kakati no wabaddewo ko by the way ebifaananyi kosa n'obutambi ku baasi eza NRM actually nga bikutte akati munanga ate ku social media kakati no Pallaso avuddeyo nagoyingamuko munanga ate crazy agambye n'agamba nalabye munange babaletedde munanga ate baasi zammwe esaidi eyo kale nga kwegamba ye alaga nti nno ye wa NUP awagira munanga ate NUP ate baganda be munange bawagira munanga ate ekibiina ekya NRM. Mr. Chameleone Joseph Mayanja nkulaba walese basi ya mwe ya yero eyo mulinye mugende bane wizo omutwala mugende. I'm here for change. That's what it is. You don't know. Ebirala ngenda kunonyako tubyogere. Nze ngamba nti buli muntu munange alina munanga ate kyaba ayagala nga ye nga for example kati nga Pallaso ye naye alina kyayagala munange kosa ate ne muganda we munange Chameleone kosa ne wizo omwanizo naye nno byebyo munange bibadde bikutte akati wali ku mikutu munanga ate egyenjawulo Pallaso tagwayo nkugambye kakati nno kankwongereyo ku wali ku saidi yemu obadde okimanyi nti nno Chameleone ne King Saha nti actually bafunamuko obutakkaanya actually King Saha yafunamu munanga ate obutakkaanya awo bya tradinga nnyo n'omuyimbi munanga ate Chameleone naye kyaddaaki bambi Chameleone kosa ne King Saha munange beeguddeko ate nga ennaku zino zonna King Saha bambi abadde alaga nti alina munanga ate omukwano mungi nnyo eri munanga ate muyimbi munne Chameleone kale nno kyaddaaki munange kyewunyiikiriza nnyo wali munanga ate abawagizi baabwe nga bazeemu munanga ate ne beesisinkana esaidi eyo nga boogeza ku munanga ate okulaba akatambyako akabadde kafuuse ettabbu kankwongereyoko wali ku Shiba Kalungi bannange abadde ebulala munange esaidi eno mu katambi akabadde kafuuse ettabbu ku mukutu munanga ate gwa TikTok abadde n'ebigambo byabadde ayogera wano nga boogezako okulaba abadde bambi agoyingamuko ate crazy. All you goats wear your high heels buli mbuzi ku nkondo yaayo. Yeah, I was bored. Enjoy. All you goats wear your high heels buli mbuzi ku nkondo yaayo. Yeah, I was bored. Enjoy. Wabulanga ebikyatambula munange ate ku muyimbi Shiba Kalungi nti oluyimba lwe munange Samubad lufuuse munange ate ensonga lukyafuukidde ddala yavuddeyo ku wali n'agamba nti actually oluyimba olwo luwezezza munange ate ba views abaweerako ddala ku mukutu ogwa YouTube
kw'ossa ate n'oluyimba lwe munnange ate weesibadde nalwo lufuuse ensonga. Kakati nno yabadde happy nnyo mwaka katambi nga bw'ogezaako okulaba nga just agoyingamu munnange ate crazy. Bwe nti nno munnange bwe nkoze ku mukyala Shuba Kalungi, Wali Palaso, Chameleone, King Saha. Kakasa nti osubscribinga ebisigadde byonna munnange ate obitrekere.